tusaasira nnyo abantu ba Kabaka abafunye okutaataaganyizibwa mu biseera bino naddala ku abali mu ntobazi n'abo abali e Kasokoso. Babuuza Buganda Land Board egamba kiku kino. Buganda Land Board ng'ekitongole kirina ettaka ery'Obwakabaka erimu liri mu ntobazi eddala liri ku lukalu. Naye obwannannyini busigala nga bwa kitongole eky'Obwakabaka ekyo. Obwannannyini bw'ekibanja ne bugenda eri oyo ow'ekibanja. Enkozesa negenda mu bitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa okugeza. Omuntu yenna ali mu lutobazi oluli gazetted, abali mu Kaliddubi, abali mu Lubigi, ezo ntobazi gavumenti ze yatongoza ekitegeeza zikwatibwako kitongole kya NEMA. Abali mu Forest Authority weeri, abali mu bibira. N'abo abali mu Roads Authority mu makubo, National Roads Authority weeri. Tutegeeza nti enteekateeka ku nkozesa y'ettaka si ya Buganda Land Board. Buganda Land Board ekuwa lukusa kulaakulanya ekifo kyo n'olutwala eyo mu gavumenti ez'ebitundu. Tukubiriza nno gavumenti ez'ebitundu ziteekeyo omwoyo. Olinga temunnamuwa lukusa, mumanyi wawa agenda okulaakulanya okusinga oli okumala okussaawo ensimbi ze ate ne mujja ne mumutaataaganya. Ekyokubiri, naffe abantu ssekinnoomu tulekeraawo okwata ensimbi zaffe ne tuziteeka awantu ng'omanyi owaddewo enguzi nti ndi mu lutobazi naye ate nempayo kintu kidoogo. Kitegeeza kintu kidoogo oyo abanga ekkerende eriweweeza ye tuyita painkiller naye siri eddagala. Eddagala liri mu kufuna pulaani. Pulaani bw'ogifuna ng'eyisiddwa era ne bagezi bamenya ekifo kyo osobola okuvunaana ekitundu ekyayisa pulaani yo. Naye kati tubuuza abantu ddala waliwo ayina pulaani eyayisibwa mu Lubigi, waliwo ayina pulaani eyayisibwa mu Kaliddubi, sinakindi ne Kasokoso. Lwekyo bino ebintu tubyegendereze nnyo, twewale ekkerende eriweweeza, tufunire ddala eddagala lyennyini. Mwewale tuula abantu tugoberera ensonga zino. Ssaabasajja Kabaka wangaale, Kizito Gambobbi nga bulijjo.